Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno ogwa MS Media nkubuuzaako nti wasibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde. Ofiiridde olwazza n'okusoomoozebwa okulala asobodde okutuuka ku buwanguzi bwe nkuyozaayoza. Nina munnamukono Saasira Yeeko. Ligwayo Yeeko Sofaati. Ngenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike program so tukwaniriza nkusaba obuuze ku bantu. Batulaba ate nga mutuwuliriza abakkiriza mu Yesu Kristo nga nze Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Abasiraamu assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. Nze Saasira Yeeko Sofaati bwe Ligwayo ng'omukulu wa Nyanjudde omutuuze w'emukono yesebo. Ozikatoli mu byabufuzi? Sebo ebyobufuzi mbirimu era ndi district councillor aspiring candidate sebo. Aspiring candidate ku tikiti? Ya independent. Ya kabani omupiira. Akabonero omupiira. Obulamu bugamba butya? Obulamu as usual nga bwe buli Uganda ekaluba abantu beryankutakuta bukaluba si bulungi. Yesebo. Ina interview je nalaba lumo era we nkufunye nengamba katusoke twogere ebigambo nga tusinzira wano nga nfunira ddala omuntu okuva ku source entuufu. Nga wali muyambi wa Betty Honorable Betty wali driver wali ani? Nali personal assistant we ate nga ninga bodyguard we. For how many years? Myaka 13-14. Wali wonna nga kyali mu DP? Yes. Ne wana we yayingira mu NUP wadde naye? Buchanvaawo mpaka Betty Namboze sinaba kuweza mwezi. Kizibu kyavaawo okwawukana naye omuntu gwomaze naye emyaka 14. Byanfuna n'obutaagaliza. Yasasula ng'omusaala gwo teyagusasulanga? Nanti tuli mu struggle bagamba tuli mu struggle. Nabo ate bo nga bafuna omusaala ku parliament. Nanti omusaala gamba guliko ebintu bingi kuyambako abaana kuyambako bali mu struggle bwe basibye wate batugamba. Kati mukutandika okukolagana naye temwalina nteeseganya yonna yagamba nti ojja kumpa bwezi timu? Nteeseganya yaliwo kubanga namwegattako mu 2012 nga gwako. Era by then twatukanyiza agenda ku mitwalo 35 buli mwezi mitwalo 3 naye mwezi ogwasooka ya mitwalo 25. Nangamba embeera sinu tujja tutambulira awo tugenda nga tutambula nene bigenda nga bikyukamu oluvannyuma lw'emyezi nga 6 okola 3 n'ofuna egumu n'okola 4 n'ofunayo gumu naye n'okigumira nga nange ndaba tuli mu struggle ng'omusajja oba kugatiriza ebbali n'osobola okuba ne wano obeerawo. So mu bufunze kacyanga otandika okukola naye takuwanko omusaala gujjudde? Nti guno omwezi guweddeko kanko omusaala gwange twaguteesa? Kyali kibaddewoko lumu kuba nalina obuzibu ng'omusajja ne munnyola nansasula. Kati bwaliwo bye nawulira nti simanya ayagala kutta biki ebyo byo biri bitya? Bwe mala okuvaayo of course nze ndi wa National Unity Platform ndi wa NUP era sebo nga mu kibuga kya Mukono Municipality Museno Division nze mu kibiina kya NUP nze nkulira abazirwanako ba veteran abazirwanako si babadi babakuba emundu. Bw'oba oteekateeka ekibiina buli sekita ogenda ogiteekateekera wama mugamba gavumenti erinze eddako so ogenda oteekerateekera nti mu department eno mu kino ono yagenda okuba nga yaliwo mu kino ono yagali n'olwokuba nange mbadde mu struggle emyaka mingi okuva ku Besigye omubaka Namboze gyanzija nga ekifo ky'ogamba nti nazirwanako n'enkovu zenina mu opposition nga kingwana. Yes. N'okifuna? Nenkifuna. Tugenda mu vetting. Of course mu kufuna kaadi mukama wange kitekamu amaanyi mangi nnyo nze sifuna. Yakitekamu amaanyi ndofuna? Nze yansaako n'ebbaluwa sifuna. Kati nga kizibu nafa kikubye? Nina kubeera wano. By then wali tonaba kwawukana naye? Yes, nga tuli ffenna. Nensiriikira n'eŋŋamba nti mutambula mwenna naye ng'ebbaluwa agiwandika tufuna ate yali badde alwana ofuna. Genda ogobere vidiyo za Namboze fani bya Namboze byonna bwe mba siri migongo we. We yabeerera omulwadde we kaabe yali mu bulwadde ng'ali mu ddwaliro kibasitte ojja kola face yange eri mabega we emyaka gyonna. Naye awandika ebbaluwa ku kitebe tofuna kaadi? Temumuwa. Newuunya n'eŋŋamba yi olaba mugambwe kati gwe obitegeera otya?
abika nkubulire nebisenge byogera kituufu yes nebisenge byogera nenewunya nengamba olaba mugambwa enakawa ground agine eri perfect naye olaba president wafu yagambye nti nobya ndi oli wakukido kituufu kikwatemu kubanga kyaliwe naye nengamba eti owange wobadde naye mpangadde naye oba oli awo nebizo tupigumete waliwo sente nogamba katubere mu sitwago tuli mu nkyukakyuka naye nekino kubanga oba kansala wa district buliko sente kituufu tekuli sente wa division ndala kati ngojja ku Kampala wano naye kati ye bali tekuli sente naye lwakuba nti omuntu lwakuba obukulembeze ngo n'abantu b'okulembera obeera mu limelight ng'omuntu mukama ayagala nnyo abakulembeze era awo abako omusa gwagabirirawo ng'omaze okufuuka omukulembeze ate nga nange mpulira nina ennyonta okulembera ku bantu bange nga nina ndaba kyembulamu mu kitundu ekyo konange osobola ningatako ettaffaali nanemesa kaadi bwanemesa kaadi emugamba naye omanyi mukama wange bulamu bugumu ebintu bikalubye ekyokubiri nina weyaya n'okuweereza abantu bange nakyo kinemesezza naye nsaba onkolera ekintu kimu nze okwesimbawo si kyekikulu kubanga sigamba nti noonya sente waliyo sente nti ngenze ku LC3 division ngenze ku bwa meya kigamba nti wenaabala nti ngenze ku bajja kumpa obwa vice chairman naye nsaba okkirize ekisooka ngende njiyo bulamu kubanga abaana bange bakuze ate ndi mu muzigo kubanga nze omwana wange asooka akuze ate mukyala wange ali ewaka oba oli awo sala kugera binnyo maama mulala yamuzaala kati kyetagisa privacy oyo omwana omuwala akuze nga bwemanyi ebitambula byonna mbimugamba nengamba so kkiriza ngende nkyusa obulamu obulala nkoleko awalala twali basatu mu mmotoka n'omwami nanziramu nangamba nti woba olina omulimu mulala genda okole mu busungu obungi nali nsuubira oba ali akuŋŋamba nti twali buzibu nti ye kakati nti ye kakapoti kali wano tugenda tuzimbemu ekisenge n'eddiro ove mu muzigo n'ebyokwesimba biveeko tusigala tuli mu sitwoga bwe nadda ewaka nenyumizaako mukyala wange tawange nangamba naye omanyi obudde bwomazaawo bungi kituufu mwoza muli mu sitwago bwe bakulaapo naye obulamu tebukyuka kituufu oba otembeye nga tutembeye ngatto obulamu bukyuke mukyala yagamba mukyala wange nkera ku makya ng'omusajja nineebuulirira naye nengamba mu kibuga ky'Emukono abantu bamanyi mwenkwedde politics yenna ndi wankyukakyuka nzikiriza abantu basobola okuwuna niwemba nga ndi ku independent nensalawo nesimbawo ni independent kabone omupiira ebinamira anso nensuube kawuga ninkera ku makya nenvaayo naye nga maze okulangira nengera kwesimbawo okujjawo entalo wabeerawo omukolo tebagala njogere naye nga nkyaliyo ozamukuuma naye nga bagana okwogera tebagala njogere olunaku olumu omukolo gwali wakaawo yali Thanksgiving engumi n'enyoka because ninya kwa repeat nalwo n'abaana bali bakubaawo bi nengamba saasira wano so nina okubeera for the last 14 years myaka gyemaze wano babanga bampusa bwe bati simbula naye okutambula nga independent naye nengamba politics teamwork mubeesimbyewo ani gwendaba nga true opposition naye nga teyafuna kaadi nenoonya omubaka Nabukeera Hanifa abadde wumanyampu wa district naye kati yazze Mukono municipality yesimbye okubaka Namboozi nemugamba nzize tutambule ffenna tusobole okuba ntunoonya akalulu n'abatu wange tuweereze abantu kubanga oli mukozi obadde ku district ebyalo 7 Magombolola 18 n'ebizinga 35 oba weesimbye mugana Magombolola 2 n'ebyalo just 7 ojja kukolera abantu tutambule olutalo ne lusituka Kasego olutalo olusinga luva wano gwe kwegata ku Hanifa olutalo ne lusituka Kasego nebuuza nze atavaawo na kintu kyonna bwenayogera naawe nongamba genda okole oba waliwo omulimu omulala sifunye mulimu mulala wabula nange neta byobufuzi kubanga mbadde naawe sigamba nti batusuubula bijanjalo ngenze kusuubula nnyama kituufu obadde mu byabufuzi tubadde mu byabufuzi era byendimu byeneetabyemu nange nsobola okuba neetwaka mu nkyukakyuka gye tulimu nga te ku tafaali ku nsi yange ne ku bantu b'ekitundu kyange talutandikira awo bansanga erweza kyalo ku kimu ku bitundu byengenda okulembera
aine ba foot soldier be naye nga baana ba kifeesi atambula ne drone taxi ne ya drone kulikuwa na katanda waggulu omutambula ba foot soldier be yalinga mpitako nakomanga bali ku muti ngamaze okulaba nakata omuzindalo nayogera nga dda gyendi naye kyatamanya nti nange ewuwe gyali ewuwe mu ttiimu ye nange alinamu abaana kati bwadda ayogera ebigambo ebisongovu ennyo ina omukyala tugapapula do to do kakati neŋŋamba omukyala ono maze n'emyaka mingi byempiseemu nina enkovu njiyo omusaayi ku lulwe singa ajja wendi ne bana abaana nti balwane nange ate nange oba oli awo nyinza okunyiiga ne tulwanagana oba izana omunakosa omu munne ekyenakola abaana batuukawo gye wendi ate nga mulimu abamanyine badde mabegawe nze ne futuka ekikumi neneyongerayo nendekawo omukyala nemugamba naye beera no bakukuba eggwe mukyalawo namugamba tova ku mmotoka yasaba kakati nvuga kesugodo ka Suzuki waliwo omukyala yakampa umanie mupi bamitamira bukiri gwajjo yakampa nangamba nanyozaamu akalulu nange obwanyamba okukola ki okunonya akalulu ninga omukyala tova ku mmotoka kubanga babagala kuba bakubenze nekutaki wabakola ekyokubiri wabanga bakukubye ensi etegeere abantu bano bebaani kyamukisa mulonyi tebamukuba nakasuka ebigambo bingi nnyo ate bayogera ebigambo ebyo waliwo abakyala bangi nebagamba naye sigwe obadde okuma omukyalo yokonze nagamba bwate bakusasudde katugenda kuwaka okuluna kakaseni naffe tutegeera olwo ne luggwa bajja omulumuli okumpira omubaka nabukera wasula saali nayo ne beekuba ebikonde awo mala okulwana nembuuza kati valuable opposition katufwaki wano wenalabira nti abawagizi ba Nifa n'abanabukeera basisinkanye engumi nevuga sigamba nti Nabukeera ali mulaali kwolwo nga wona agamba nti Bukeera kati eyo tiimu ya Nabukeera kati eno tiimu ya Nambozi ne Lumbeeri tiimu nga ne baliko okulwanagana awo kakati lwanakuggwa n'agamba abantu basatu yasooka n'ekiyimba Fred Saasira Yeeko ne Kunta ye Kasimu Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Omuzimu gwabwe gugenda kuva Magombe gujja gubulira bali ku nsiri Nambozi simmere kulya kati nga wamukola kye kyamaanyi nebuuza alabyako feesi yange naye bwe yalowooza nti ebibaddewo nze abipanze ekyo kisoboka nindooza bwe yalowooza neŋŋamba nze akyokubiri bwenkeera ku makya neŋŋamba nti kumusaako mbeera tasobola wadde kukolale mu mukono akimanya amenyi kikyendi ogamye kumuteekako mbeera ebyaddala nga nsazeewo nti kumuteekako mbeera eririyo tasobola wadde kukolale mu mukono neyo navaayo nalokoka wamwesonyiwa nalokoka mpeereza Mukama Katonda wange neŋŋamba omukazi otokana ku level nti nze omuzimu wagenda kuva Magombe kitegeeza agenda kunzita nakaka video wekali ng'akyogera yes ayambadde na gundi ya mmyufu ya National Party y'ekibiina kyange nenzirikira naye omuntu gwali otambuddeko naye omanya embeera ze neŋŋamba Saasira bwensirikira mu bintu bino kyangu nnyo okufera mu mivuyo okunoonya babiwulidde okufa bagenda kutta biki banjako interview nange neŋŋamba Mukama ayambye kambulire eggwanga bwe kiba kibaddewo nfe naye nga buli omu ategedde okufa nkuvudde ku wani
n'abaana bali bagamba nti Saasira yeeko yakuuma Nambooze emyaka 14 ku nkomerero ya byonna n'amutta ng'amaze okuva ewuwe. Ninga okusima kwe kutini. Manyi kankubulira mu nsi muno tukola nnyo naye be tukola batasula bubi. Naye omuntu akolanga obubi tumukolako revenge. Mulope wa Katonda. Ni musajja mulokole soma Bayibuli. Bw'osoma Abaluumi Romanism mu Luzungu ensola 12:19. Bayibuli egamba nti oyo akukoze ekibi tomuddizanga akabi konna. Wabula lekangawo space nze Katonda ndi musasula ebibi 10 n'okuyisaamu ebyo yakukola. Ne mulope wa Katonda. So kuva ebibyo na bibadde takubirangako simu mwogerezeganye ku nsonga yonna. Onako nave uwe. Nze nne college bwe ngamba nti ngenda kukolera nkola n'obulamu bwange n'obudde bwange bwonna ate sikulya mu lukwe. Bwe nkera ku makya ne ngamba nti ntambudde nkuviiridde ntambula ne nkuviira ate nga sagala kukosa. Bwe nali nvaawo namuteeka mu blacklist buli womanyi. Ino Messenger, WhatsApp, Facebook bonna. Kiza tasola ku accessinga. Naba mwetolodde nabateka mu blacklist. Kinali noonya nga newala ntalo. Omoso nyiri ddala. Newala ntalo kubanga takalako kunumba ku mikutu nkola ebintu nengamba kamwe contact card. Mwe kitibwa kyengo omukulembeze ate ng'omuntu gw'entambuddeko naye. Ekyokubiri maama muzadde alina abazzukulu alina saza ne nazaala tutambule bwe tuti. Naye okutanka okunzakanya ne kubeerawo yali akawuga eyo n'agamba bampa obukadde 2 mutte nga maze okuva ewuwe ne nemuza ne ngamba tekyabugwagwa. Ani yabukuwa? Ng'agamba ani yabukuwa? Nene kyokubiri saasobola kukutta ng'ani naawe kubanga nze mbadde ngula emmere ye amazzi ge ganywa buli kintu kyonna niwe nekinekengere mugamba tolya kati ate mutte ate nga maze kuvaawo kiza tusobola mubako na access kakati awo wava olutalo n'okutuusa kati naye ng'obuzibu bwa bwonna ne gulawundi yennyini ng'omuntu yemutagaddeko. Gulawundi yetagadde? My God. Ati fete tuli be mukono kati gwatu alina otubuulira. Si birungi byasaba bikutuka. Omubaka Nabukera Anifa yakuta omumuli kati. Nekati Anifa kyeti mujjeri ku district namba najja mu municipality. Kakati omanyi politics bwe mukono. Politics ali mukono awanjawulo. Nambooze yakuleta yakufulumya. Kitegedde? Akuleta 5 nakubirawo 5. No fuluma. Kakati akwata amaniyo. Amaniyo mu 2027 kadi ya NRM. Wa amaniyo mupi. Ate amangu n'embiro ate gwa pepeyeza naye amutte ku kitebe kya NUP amusabira kadi ya NUP. Nituwebuuza ati kijja kitya. Era enkomero ya byonna nga Nabukera mulemeseza kadi owa NUP abaddeyo nga bumanyi mupi ataddewo embeera nga bumanyi kadi zaffe za NUP bagiwadde amaniyo. Kati Nabukera agamba nti nkoledde abantu buli kimu bakkiriza ate kadi gano magombolola 2 bali mbadde mu 18 kanzire wana wafunda onemeza ku district savinga abantu bange yesimba ku mukono municipality. So mu bufunze Nambooze yalina omukono okujjako Anifa Nabukera tikiti yenu. Ekyo kiri obvious buli muntu akimanyi tetedi atakimanyi mukono municipality. So Anifa nagamba nange kanzije wano wennyini. Neyo mwami Bakaluba Peter. Era nayo yagirimu. Yes. Pozi Bakaluba yali ayagala district chairperson. Ye yaliyo ku NUP. Tebagimuddiza ku luno. Bagiwaddani. Muyanja Senyonga. Senyonga. Owe NRM. Goba wadde tikiti yenu. Eya NUP. Na Nambooze yakirimu era. Of course. Kati ne Bakaluba naye yazaawo wennyini ku municipality. Awo wennyini awo. Abalabe nga bangi bakuliyeti. Kalulu akali mukono kawuuma. Kalalamu. Kati kulevo yo wakansala ngo jeko gwe era waliwo abalabe yakuba ebikono ne batafuna wadde katiki. Abe basinga obungi. Kasitoba nga wedo sobola mukiririzamu wamu bukulembeze nga mutambula nga abadde agamba yes gwe no gamba D out. Afulumizaawo. Fuluma. Sobo kyekiri emukono. Kati gwatambuddeko naye emyaka egiwera ayinako byakoledde abantu b'emukono nga mubaka wa paalamenti byogamba nti kino akikoze kino yakikola ne kino yakikola kwagwe obadde naye nti wavaawo bagamba yakola kino legasi nga asolekawo omukulu ogumwogerera tewali myaka gyonna abaddeyo bubeezi bwati okujjako mu paalamenti ateesezza bati ku gurawundi wali tewali
sagala nkulimbe tewali kyakoze tewali Uriya mbu yalemesako round about ne mbu yalina round about ye mukono yagilemesa netazimbi bituufu kati ate nga kiki tayagala abantu bakulaakulana yamanyi lwaki bw'aba talina kyakoze kati abantu bamuwera ku ground kikuba kuva 2 yesimbawo mpaka olwaleero ate abantu nga bamuwa akalulu n'opposition kujja kumala Museveni kyekigambo kye amaina ne yatugamba mu abavubuka muwe pankapaka tubalekere Museveni mumusobola ekyo sebo era ne tuli wano mu 2025 2026 kino ekisanja kyagala avuge paka 231 kujja kumala Museveni kati batu 231 nga Museveni avude ko banga kyali kuwana abakyali era kujja kumala Museveni so Museveni bw'avaako nga naye ebyobufuzi abyesonyiwa awo simanyi nga bana byabufuzi tomanya yinza okujja endowooza endala oba nagamba nti mpuumudde watuyinza omusaasira waliwo wabadde omulwadde akabanga akawerako ndowooza kisanja kino ekiwedde kyonna tabadde mulwadde myaka ng'esatu anti bw'olwala era osigala ofuna omusaala osigala ofuna ate ne bwe yalwala ssente bamuweza mujjanjaba kati kituufu yalwala ebyaddala era abagamba nti Nambooze yali yeekoza bikino nze yali atambula naye buli lunaku ku ssaawa 24 ngamba ne ssaawa 16 everyday yalwala yafuna obukosefu era n'agenda mu Amerika ne bamujjanjaba kyamukisa mulungi n'akomawo ng'atereddemukko yes ate mpulira percent ze yafuna ezimu nga padiem ze yafunanga yagulamu ennyumba ne bamufeera ebyo bimanyiko omanyi saaliyo mu Amerika mbu muwala we yamulekayo muwala amalako emyezi 6 nga bajja bamugamba nti olina okusasula emyezi giweddeko gy'olina okusulira muno nti ennyumba twagigula nti nedda ekisooka saaliyo mu Amerika ate sibeerangayoko naye waba nga bamufera musaasira bambye obusente bw'okubanga bwafiira ki bwereere kubanga omuntu alina okukola nga yeeyongerako naye waba bakufera kolera ne Uganda lwaki okolera mu Amerika gy'otalina butaka ate alinayo omwana ndowooza alinayo abaana ababeerayo omwana akole ebibye agule agende ng'agenze wa mwana kirungi okubbira mu nsi yo omanya nti njagenda mu kkooti omuntu muwaabira nziriza akange naye okubbira mu Amerika wabaawa mu Amerika omuyaye wakukubira yakaseeto oba owedde olaba ne wano bakukubira n'olwana olaba nabanene oba owedde naye kati eri otandikirawo obwekito bwe kiri so kati mukono yonna okusinziira ku gwe abeera mu mukono because otugambe nti ekituufu kiri nti ground emutagalako ng'omubaka aliyo olwaleero mbi nnyo mbi omanyika mbabuulire omuntu ayitibwa Nambooze Laale Kyagulanyiza akuba kati ze yali akuba era tukkirize Mukama waakuyimusanga n'akuwanga akuwadde ebiro bikozese bulungi ate bw'olaba nti ebiro bitandise okuba nti Mukama abikugjako abantu baleke kubanga ino politics ekyangu nnyo okusikisa embwa kitegeeza when your time comes olina ogikozesa obulungi n'okweteeka weeteeketeekere Laale ezo ze tulaba Nambooze yasobola ng'ozimobilizinga n'azikuba ne zijjula bwe zityo ng'eza Kyagulanyi nga balese wadde muntu yenna kati saawa zino okubala n'okufuna 20 people eroka ne ku level otambula ne Costa eyaba Face simanyi babeeramu n'endowooza atambula nabo ndowooza abanasookawo babe nga balage embeera nti abantu weebali weewe kitegeeza nti birungi mu bufunze bannamukono Nambooze bamubuuse of course bategedde emizannyo gye omanyi obukulembeze lugendo otambulako n'obaako wootuuka omulala n'akwatamu ate obukulembeze ndowooza keberewo emyaka 10 obeeko kyoggatako oveewo n'omaja endowooza empya kakati katugamba nti Museveni akalakasaana naawe okalakasa 2 lwaki olemera ku bantu baawo malaje kama muzaawo nabukera kati yaliko nabukera yaliko kati saawa zino nyina nalaba butambi bwa Nambooze era ng'agamba ab'emukono nga bakumamu omuliro abaserikale tebaba na mundu biki nga ali mu kwogerako eri abantu abaga tusobola okweŋŋanga poliisi abo abaserikale bemulaba baba 10 naye baba n'emmundu eriko amasasi erimu amasasi babanga 7 nga ye message gyawo abantu ndowooza okumulonda okumuwa akalunga 15 kyensobola okutegeeza abavubuka nti temumantaala
ne bakozesa oba oli awo nze badde nga bankozesa ebyekisiru balina bye bakozesa okutta emyaka gyammwe n'okumala obudde bwammwe ng'oli ku muntu because abantu abo batusuubiza ensi n'eggulu era bw'otuuka mu maaso gagamba nti otuuse mu kifo juisi wakulukutira nga mu Saudi Arabia era wano w'otuuse enkya tugenda kununula eggwanga ekitamanyi ogenda kubeera ladisi ekitini yes babateeka mu kifaananyi nti omusajja bamutwala gwe ogoberera naye tomanyi kigendererwa mastercard ebeera wano ye alina ekisambu akusala budde bwonna kaakati w'obanga oli mu buvuka ng'oyagala enkyukakyuka ekisooka aisaluti yu kikukola kikulu naye tokkiriza munnabyabufuzi eyeenoonyeza ebibye okukozesa gwe okufuna by'ayagala oyagala kulaba example labira ku nze nsibiddwa naye nga byonna ono agamba tugenda nunula eggwanga anytime naye nkomenkereza ndi ali nkuma tenfe nzira mukisenga omusajja nenkulukusa amaziga mu mutima gwange munda nga sagala abaana bange balabe n'omukyala kubanga kibi gomanyi kitegeeza ng'oli mu opposition gomanyi kitegeeza n'okera ku makya n'ofuluma ennyumba n'oleka abaana bo nti ogenda ku mulimu olwana kukyusa gwanga naye ng'okimanyi nti eiza nyinza okukomawo oba nyinza okunkuba essasi oba okusibira mu kkomera munda kitange yawala prostate cancer alina emyaka 96 olunaku lumu yankubira essimu nanga mwana wange okola nnyo naye nga siraba nkyukakyuka oba kwata omuntu e Kampala tumala kukubira ssimu entweyaliikirira wabaako gwe basse tumala kukubira ssimu tuwa eddoboozi lyo ebintu by'olimu gw'okolera ng'obulamu tebukyuka webanga biganjangu tulime lumonde naye alimu ssente naye alaba tewali nkyukakyuka aba ali awo awulaba engumi enywa ku TV naye nga mutabanyi weetayo mu ngumi ali mu kulwana naye nga ani akugamba ono of course mmanyi n'okumukuma mugyewo ddayo mu vidiyo za Nambooze zonna 216 kankuweyo vidiyo wano emu ate nga si byangu bannaayi 216 kankuweyo wano vidiyo Dr. Besigye bwe yaggye mu mukono ku ssaza awo jjukira ono nga yasooka n'atambulako n'amambabazi ate ku ssaawa esembayo mu ngeri y'obwannakigwanyizi ku ssaawa esembayo ate Besigye n'aba nga akyalina amasanyalaze kati bw'aggyemuko n'agamba bwesinya kadaala ke mba ntikka n'alwana okulinnya kadaala ke feesi yange ogiraba sebo nzaawo ndabye oli mukulwana bano baliwanyisa Nambooze talinya kadaala bw'omuliko sina wadde girita bannange negolooza nga omuntu wankuba ekiso mu mbeera eyo nali sifidde bwereere ofiirawo kyokka bamugana okujja ku gundi ba FDC olaba bwenkuta omuntu obulago era tebamulaba vidiyo nakomenkereza mu situdde ku stage namusulako obusuuzi bwe nti Nambooze namusulako namusulako ku stage ena vidiyo nga yagwayo eya kusaza 216 nga Besigye ajja kusaza twabagiteekeyo eri full namusula busuuzi namusula ku stage ayogerekeri kubanga awo singa nakola mwenso kyakyangunya okumutirawo abantu bangi naawe embeera ogiraba kyokka ate abamugana ba FDC yes bebamugamba tojja kujja tolinnya wagenza wamambabazi kati otwagazaaki nange n'okulizitenga mukama wange alinnya akadaala wali asobole okwogera tusobole okukwataddeyo mu palamenti kyokka gwe gwanawe essaawa zino ayagala kukumiza musu ensi eno mbi era nkusinga emyaka bw'obanga okolagana n'omuntu teweemalangayo nnyo enkya asobola okufuuka omulabewo ate mulabewo n'afuuka mukwano gwo so bwe kyetukola kibeere 50-50 so teweemaliramu nnyo omwana w'omuntu y'oyo si bonna naye abamu so wano olwana Nambooze alinya akatuuti ayogereko eri abantu asobole okufuna ku masannyalaze ga Dr. Besigye akumewo mu palamenti nasaba kadi ya NUP mbere district councillor ng'ofuna sitting allowance 15 after emyezi egi tolinnyayo takwagalayo ate nga wandibadde kansala ate era nga oli omuyambi ate guli si mulimu kanso etuula emyezi egi olwala emyezi olwomutula kanso kitegeeza naye awo nga yakola bubi kitegeeza si mukazi wa mutima mulungi alina bana byabufuzi bolaba baga nti abo abasitudde noga nti ono amusudde from 0 paka waggulu omanyi lwaki emukono waliyo entalo nyingi bwakuyimusa gine 5 nakuyimusa n'owangula obwa LC3 division mayor oba mayor oba LC5 olumala okuwanguza bwe papa
owangula era nkya kutandika kata nga kubira ki anti alina okukuba akujjewo alaba ogenda mtu alako space nkola ya dictator omutwalako space kubanga akusitudde ate bw'akuba amasannyalaze ogenda mwesimbako bino byenjogerako abantu b'emukono si byakwaza babimanyi sente zonna bwezitambula bakakembo bakabanda bansensebuse bakajimu sente zonna bwezitambula okukuba kubanga yatuleeta akajimu 216 nakuba kabanda kajimu olamala okuwangula bwati namukuba ozina kajimu naye ali awo kati ali awo n'agamba kakati mwami kajimu owangudde nti yewamba kwangula omeya n'amutandikirako n'agamba Elisa yambala n'ayambala kati n'akwata ali ku luli nsensebuse gwe yakozesa kakembo n'agamba kati nsensebuse fuluma n'agamba kabanda yambala kabanda amala okwangula n'amutandikako kati saawa zino Elisa afulumya kati kabanda yaliwo yakwata omuntu ayitibwa Bakaluba ng'amaze omugwa Mukono South n'amugamba kati yambala obeere ssentebe wa district olwamala okuwangula bwe papa n'amutandikako ndowooza wala kwekalakasa okwali mu Mukono era enkomerero ya byonna nga ne kaadi ya Nuupu emuyisa omumaganya gwaki gw'engalo enkolagana ye nono Kayondo ye yamulemerera bulemerezi ono wa DP Kayondo avuma si mmere kulya tomalaga Mutambaala wana yebuuza Kayondo ono wa DP ayita najja mu parliament tomalaga Mutambaala kiri ekisanja yalinayo n'amaanyi yalinayo muyanja naye yamusinga maanyi yes so ebyobufuzi by'emikono byebyo kuzimbula teri ate okule king of the jungle mu kibalina okubeera mwogu ye Betty yeka nawe nti wali omutamani wa Mutajjefe yali ayagala okusimba kwa Chairman C5 ye yabikomyawa yamanya nti anoja agamba otujoze mama oli mukalu n'omwana abeere mukalu n'amugamba teweesimbayo ninga yali amaze okubana ebipande bimu nakati mu ebiri kati ngoyo omwana nga Betty avude mu byobufuzi legacy ya mama weso omuyamba okomawo mu politics kubanga olumu legacy ya muzaddewo bajjajjawo ekuyamba nnyo okudda mu byobufuzi nti taata we yatukolera wano mama we yatukolera wano teriwo oba neyiya naye nga ye teriwo mpozi nga yeyiza kubanga aludde emyaka alidde gy'abaana n'abayijije ne gy'abaana be mpozi nga wali balaba muzzukulu we ndowooza nakasatu eyo mu maaso najja naye nga naye ajja kuluwe tateekako kino ekyani ekyajjajja nti jjajja yabakolera wano eno so bwe bagamba define Betty Nambooze bakiriko omudefininga otya in simple terms omubaka Nambooze mukama wange ow'ekitiibwa gwe njagala ennyo ye mukulembeze ayagala okubeera omukulembeze tawulira bulungi nga si yakulembera ekisooka ate bw'aba akulembera tayagala kulaba muntu yenna ayimusa omutwe ekyokubiri bw'abaako n'abantu batambula nabo at least omuntu omala kyandifunye kife nga tokifunye ate kati myaka 13 14 singa tukyali mu mizigo poliisi Mukono za layisi ogenda eri ku lw'ekayunga nze nsula Nsuube nze nzirira ekitundu ekirira ekisembayo kubanga bw'ova Nsuube odako Kyungu n'ode Katikkolo nga poloti ya yatano ku 10 ya sente ngamme kati saawa zino Katikkolo kati zambuseemu naye gwe okimanyi nti mu 2013 Katikkolo poloti yabadde mu kade kano kitundu erinyeemu eri mu 15 ekyapa yes era asoji ku 18 sente si nyingi milioni 15 mukama wange Betty Nambooze bakireke jenga ya mwa milioni 10 ne bamutwala South Africa ne bamujjanja anti omutima gwoli mugabi naye yesi mugabi toka milioni 15 taswa zikuwa nova mu kizibu kyolimu abadde taswa zikuwa obadde naye obanjogera sente kakati onye lwakinsese tezisoboka gamba nti okuwa milioni 3 n'abala nti kamu bubiri busakwata genda okole kino impossible tekisoboka tekisoboka tubaddewo banyi n'abamu bamwesimbyeko Mawanda Alan ono wa DF owe yali personal aid nambe mu 00 oyakola n'emyaka 7 nena yamwesimbyeko Amerika amwesimbyeko era naye amukaaba nga gwe w'omukaaba andi kati naye ekimubujjawo sente
yo yavaawo 2 akava mu kalulu nagamba nze ngenze nkuviridde nkubanye musaga tonsasula ate bwe nkugambye hono ngamba nti ompumbuza na 10 asatu leave genda fresh ng'obwongo guys sidda ekikwekweto ekyo nange nakirimu nali ngenda nze nampita nagamba saasira bali baana b'abataka gwe wajja buzi kuno jangu tukole wajja kunoonya ssente ate ekyokubiri nze nina ekintu kimu era abamanyi ndi soloyo eri omuntu oyo gwe oyagala kankubuulire kyewuunyisa nnyo abantu bwenakama kya nengamba ndi nvudde owanamboozi nze mbadde mu kibuga ky'emukono nga buli mulabe wanamboozi eyankyawa era nga nze ntuuka awo ng'abantu booga ne basirika gamba kikyo kize kisajja kya Nambooze musirike ne banne ebintu nga bikyuka ate up to date waliwo bagamba Nabukero yajja kupega up to date oyo tasobola va wa Nambooze oyo yajja kupega nenga ekituufu wavaayo navaayo sisobola gamba nti manyi mu nsi muno sijja gamba nti bakuddamu kumusisinkana kubanga emiti n'ensozi tesisinkana y'abantu basisinkana bwekiri naye nze ng'omuntu sobola kuddayo kumukolera ng'omukozi we wabula nsobola okumusanga ano ali muzibu n'emutaasa oba n'emusabira oba n'emuwa amagezi nekyasobola kubeera mukozi we n'ekyo gende wanifa katolaba nti nakyo kyali kisoosomola nnyo opponent wo ow'amaanyi ate gy'olaze ate ng'ovudde wuwe nkye kitegeeza ekyo nange ndi mu kibuga kya Mukono municipality n'ebitambula mbiraba ate nga nange mwentekateko okuzimba ennyumba n'okumira abaana bange babeeremu n'obutaka nange njagala ekitundu ekikula nga si omukulembeze asaana okuba nti atukola kasa emyaka 25 neri nga tuba tumuwadde aba ali ku consolidated fund myaka 25 nange neŋŋamba nedda nkulabamu omulamwa Nabukeera wabadde ku district nakyokoledde abantu kati Nabukeera ne Betty baawukana batya enjawukana zivaawo anti kyenkugambye ono tayagala ono asituke nkusitula olumala nkutemako amagulu nako yayaŋŋamba nti mu 2016 era Nabukeera oyo yali akalulu akawangula naye Betty mbw alina eggombolola ezimu ze yeekwata aga nti ezo DRF nzijjayo kati okunoonya DRF ezo nga bazirabako ate anifa tekasigala yakalulu mu 2016 akuba balangira piisi kusaasira ku masasi mbubagenda mu kooti RDC yali matovu andi babuuza DRF Nabukeera wawangudde kikyagati wawangudde ng'atunula ngaazi anti ekiwangula diba DRF nga tazirabako kyokka nga yabagambye agenda ezo azireeta ebyo sijja byogera sibitegeera naye nze kyamanyi kyekyo balangira ate awangula ne balekawo omukazi nga yawangula entalo zakuliyetize Mukono n'amalako nazo mu maaso emyaka ndaba gikulakula ate nga weetaaga okuba nga olinako abasajja bogamba nti oyo nze namuleeta mu byobufuzi nga nemukubira essimu kati byaliko byonna abireka najja ewuwo n'omugamba kyoyagala otinkuula entalo ennyingi zikulya olaba America eyo waliwo n'ensi zeetalumba nega ntukola alliance tuteekewo democracy ali 50-50 kakati gwe nti ogenda olwanya bakaluba omuje bulemesa ku district olumbe Nabukeera we naye omulemesa wano nti otuleta abakulembeze tumanyi gye bava byewuunyisa gwomanyi omwana gwe tikiti yange yatwine tomuli ali ku UCU muyizimu mostero mubufunze si mutuze we Mukono naye tokwasima kuba kansala bagamba olina kubeera ng'olondera mu kitundu ekyo era ng'oli mutuuze mu kitundu ekyo before ng'ajja twebera process yakyusa namala okukyusa kati bwe byasawundinga ennyo ali mostero n'afunayo akazigo bangamba apangisa mu maternity awo kyali baita maternity bwe bawa tikiti naye mugambe yogera Oluganda dakiika 3 jasise dakiika 3 aba 4 saa 3 ng'oyogera Oluganda naye oyo Betty ye gwe yeesi tetusosola mawanga kubanga bw'ojja mu Buganda ne weeyisanga Omuganda yogera Ssaabasajja Kabaka oba ofuuse muki Muganda naye sooka ojja mu kitundu twetegereze tukube mu tooki gwani wavaawa gye wava ali weeyisa otya emize ki togenda sera mukalere encha otegeere n'ebitundu n'ebizibu by'abantu b'ogenda okulembera naye si lwakuba nti gw'ovudde Bushenyi Ishaka osanze wano etokota ogibuukire ntukulonde tule kujoga abantu abalonzi bategeera era abalonzi mbasaba mwetegeerere this time round bw'ojoga ensana futotula muntu ule so kyekyo so tikiti ng'ogyeko eyo n'endala ze zigaba bwezi tumweyo mbeera tikiti ze Mukono bw'oba asinga okubeera enduulu n'okuwoloma ate waffe kyasukka Mukono waliwo ne baazibawanga n'amalako naye wiiki bbiri bagikima ne bagitwala nga mu process awo omukulu omunyiziza
N'omukulu nga ate nga yeefuula nnyo kaali. Ebyobufuzi anaasobola obitambuza bw'atyo because ebyobufuzi bisaana ng'olina b'ozimbye nga basobola okuyirawo omubiri mu mbeera enzibu. Anti ky'obola wakati atambula yekka. Atambula yekka. N'abaafuna ne bakansala zamu bafuna kaadi. Tebatambula naye. Boga akasatu afuna kaadi tujja tambula naawe. Teri yafuna kaadi mukono atafadde mu ssente. Teri. Actually nze ngaziwa beti aziwa kitebe nze simanyize bwabazi wanga naye nze yagamba nedda kubyenkoledde operation sigenda gula kaadi bakubira ne bagamba ekiriwo kye kino ndi wano po emusana kubyogera kile kibina kyange nkyagala nnyo so banje bakubya wagulugulu just oli yaleta embera ntafuna kaadi naye kibina kyo kyagala ndi wano po siri wano nze nakati sawa zino nze nkulira mu nupu mu kibuga ky'emukono project ng'abazirwanako ba veteran unless nga bawandise baluwa ntubukujjeko nyata veteran batamwa tikiti chairman wa Mukono Central Division yebazanya Rogers ali ku radio chairman wa Mukono Central Division munupu bazanya Rogers ye deputy speaker Mukono municipality ali ku radio nekati ekibina kyubino tekibiraba kyate kisobola kujja ne kigonjole n'embeere anti kakati bagamba nti tukwate abakulembeze abali okubanga Robert Namboze ye chairperson wa district Nupu Mwami Kabanda ye wa Mabira stretch ba focal person yo yagula guleta kyagwe bagamba nti tukwate obuyinza tubuwa abakulembeze ab'ebitwende bagaba kaadi kati ne kujja bagera ngo munafaza de kalira nyane benasanga nali Kayunga nali Buyikwe nga chairman wa NUP ndoza eringa gombolola agamu ku magombola gakola Buyikwe anete yafunye kaadi nga gabana ebya kaadi ngayo byagaze mwabirabye naye sawa ya lero nze ndi ku mupiira bwe bityo ekibina kyaffe kirungi nnyo naye bana bakulembeza aba era mwami Kyagulanyi tunulankaliriza kutuma tupa mu kisanja kino waliwo abagamba ndi banu banga sibanupo nga mission yakugikuba kiggu era bwe bitambula nga bibiri bwe biti nkyogedde wanaku zomwe ziri mukaga nupo teri wegenda kugwa nga abajikuba bebano abo abagamba ntuli banupo nenga mission yakugikuba kiggu nga ye mukulembeze gwe mutwala ngo wamanyi mu kitundu kubanga ekyamazima gwe niwo banga tolengerera wala kuno osobola okugamba nti ekyamazima kyekitangala kirimu yero ne bbulu gwe mukitegeeza omwana nti ali ku UCU asoma ali mu hostel nenga netuwulira ebyambu ndi ne Java yowa youth oba omuluka mu kibiina ekirala ne mumugonnomolako tikiti ba akulembera ebyalo biri mu kimwe emiruka ebiri nga mulimu abantu emitwalo ena n'ekitundu olw'entalo just nga ze zikozesa ekyo gunto yimuka gunto situka kakati mwenda katubafuire tuleeto Mukono atenga bagikozeko disservice ya amaanyi nawulira mbu n'obutale bali bano zimba ya bulemesa round about twagiremeseza biki Mukono inakulakula yiti bijja kukyuka omanyi mukama akolera mu biro osoma Daniel 2:21 nti mukama agamba nze Katonda wa biro n'ebiseera nyimusaba kabaka nembajjawo ate neneta abala ate nembawa n'amagezi okulembera abantu bange ebiro bijja kukugwako bino tufune ebiro ebirala wekiri kubanga Mukono kibuga ekisemberedde Kampala era basinga ngamba abantu b'Emukono abakulembeze nti guno omuyaga guno gusituse kakanamu katono bwoti gujja kuyita ojja kuddemu oyimirire kana akaluka lugenda mu kalalamu abantu bategedde ddala b'Emukono tebagenda kulonda mbu simanya walabe kino tiki nga bagenda kulonda omuntu oyo gwe batigiira bategedde bana beewuunya nga balina bakansa zabadde nga babakolera tebaba wakaadi nga n'omuntu gwe batasa bamutegeera mu kitundu nyovukosi yagenze n'atunda ente naita sente ezaawamu ne bagamba gwe simanya oli wanupu gwe obadde ogamba people wa power the bali kwata kaadi kibi nnyo so struggle mugibaddemu obaddewo mubufunze tosimiddwa kiri osobola okubuuza omuntu nti saasira wa opposition ekyo kiriko kubuuza kimugira omuntu yenna ne byebyo ensi yaffe naye Uganda egenda kukyuka Uganda egenda kukyuka kubanga mwami Museveni akwakasa emyaka 4 bw'osoma
Kuruhani n'osoma ne Bible n'ogimaliza yonna emyaka 4 Mukama wakyusiza ebyasa emyaka 4 togazanyirangamu era waliwo zanga emyaka 4 obeera buli mukyokola obeera mwegendereza emyaka 4 Mukama wakyusiza ebyasa nazalibwa 86 mwezi ogujja mpeza emyaka aga n'omuzungu agamba nti a fool at 40 will be always a fool omusiru kwana obeera musiru ddala 40 years. So mu bufunze tuyinza okufuna enkyukakyuka mu mbeera eno ate kitakiri mukono mu Uganda yonna ne mu kibiina kyange ekya NUP n'abetolodde Kyagulanyi si batuufu abamuliko abamwetolodde si batuufu ekyo kyoyogedde kinene anti ge mazima kinene nze ndi opposition naye abamwetolodde era mwami Kyagulanyi kuba tooki kuba kwetolodde kiza asaana restructure ayuwe addemu afuna abantu abatuufu ati bana batali batuufu ate munaye bafuna chances z'amaanyi gwe omutuufu gwe olina oyitamu atali mutuufu okutuuka kwoli asoka nasensalinga byogeno mugamba nafiru talinga n'agamba gwe togenda mutuukako gwojja mutuukako nakino nkyogedde mpadde bunnabbi bw'ataakuba ettooki bajja muwamba mu kibiina bwekere ku makyanga alinga Besigye nga talinnya najja nankumbi kulinnyawo bakerere kavule akateekayo nnyo wavereso ono kajja ogambye otya kaddemu pulezidenti wange Kyagulanyi nzikiriza nti gwogenda okunula Uganda eno bw'otaakuba ettooki mu bantu abakulembera ekibiina kyaffe ekya NUP abamu si baffe si batuufu kyangu nnyo okera ku makyanga nange bakuwambi nga bwe baawamba Dr. Kizza Besigye tolinnya najja nankumbi nga naawe kavulawe tolinnyawo era ennaku z'omwezi ziri 6 tuli mu January mwaka gwa 2026 saawa ziringa 4 saawa zino ziringa ziri 5 mukatekangayo oluvannyuma nga wayiseewo emyaka nze saasirayeeko wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba yeeko tugendako mawano kama abakuumi ne munnamukono saasirayeeko kansala LC5 district wanewa akabone omupiira namumira Anthony n'ensuuga kawuga ebyala 21 wogenda okukiikirira esebo kale kituufu ekitundu ekibaddemu okitegeera bulungi nnyo ate akakasa tobuusibwabusibwa mu opposition ambuusabuusa gwe tatubuusabuusa aba yakabijjamu tugendako mawano olwaleero tujja kutandikira awo nakulala akuume atakumira mpeera